everything you want. Imusa edoboziryo. Imusa edoboziryo ekiro ky'olwaleero. Raise your voice this great evening. Imusa edoboziryo. Raise your voice, everybody, ekiro ky'olwaleero. on this great evening. Osabe Katonda. And pray for your Lord ekiro ky'olwaleero. on this evening. Ky'oyagala Mukama. Whatsoever you want the Lord to do for you. Take out what you want the Lord. Emikono mu bbanga. Raise your hands, everybody, Osibirize amaaso go. and instantly close your eyes. Yogera ekizibu And ky'olina. take out your problem, Kubanga ozze mu maaso ga Mukama. because you have appeared before the Lord. Yayogera mu kigambo He kye. spoke in His word Mujje gye ndi. that come before me. Mwenna mwenna abakooye. Those who are burdened Era abazitoowereddwa. and those who are Nange twisted, n'abawummuza. I would also like to see Yogera you. ekizibu ky'olina. Speak out of your problem you Imusa have. eddoboozi lyo. Everybody raise your voice. Loopera Mukama. Tell the Lord. Loopera Mukama. Speak the Lord. Embeera The ekuzitooweredde. situations which is Bwe with gaba you. amabanja. If it's dead, Gamugambe. tell Him the Mukama rest. akusasulire. The Lord will pay for you. Imusa eddoboozi lyo. Everybody raise your Bwe voice. buba bulwadde. If it's disease, Yogera obulwadde bwo. speak out the disease you Mu have. maaso ga Mukama. That is speaking before the Lord. Yogera ekizibu kyo. Speak out your Mu problem maaso ga Mukama. before the Lord. Saba kye Pray weetaaga. for whatever you need. Bwe weeyagala mulimu. If you want a job, Gamba Mukama. tell the Lord, Mbeera mu kibuga. I'm saying the Naye Lord, siina mulimu. but I'm jobless. Mukama njagala ompe omulimu. I want you to give me a job. Imusa eddoboozi lyo. Raise your voice, Bw'oba oli everybody. mugumba. If you're burdened Nga toyina and mwana. you're having no child, Gamba Mukama. tell the Lord, Nkoye obugumba. I'm tired of barrenness. Sirina mwana. I have no child. Njagala ompe omwana. Bless me with a child. Gamba Mukama. Tell the Lord Akuzimbire to ennyumba. beautify the house Omwaka guno. on this great year Tegunnaggwako. before it ends, Oyingire ennyumba yo. and you enter your house. Oyagala visa. If you want a visa, Oyagala genda bweru. you want to go abroad Oyagala kusomera and bweru. study from abroad, Oyagala kukolera bweru. you want to trade from Oyagala outside, genda Dubai. and you want to go to Dubai Kusubulira Dubai. to trade from there. Yogera kye weetaaga. Speak out whatever you Gamba want. Mukama njagala genda bweru. Lord, I want to go abroad. Sente za tiketi. Give me money for Kubanga tickets zezibulako. because it's one Bw'oba missing. oyagala feva. If you want favor Eri bakama abo. from your Lord, Feva eri omwami wo. from your Imusa husband, eddoboozi lyo. raise your voice, Gamba everybody. Mukama nteekaako Tell feva. everybody, bless favor in me Ekiro on this ky'olwaleero. great evening. Nteekaako feva. Address me with Njagala favor. mukisa I Mukama. want a blessing, Lord. Kyennoonya mu kifo kino. What I know from here Njagala mu kifo and kino. what I want from here, Njagala mukisa. I just want a blessing. Yigyako ebisiraani. I take away the curses. Ebisiraani. Instead of the curses, Onyambaza omukisa. dress me with a Ngende blessing. nkole sente. I want to make money. Ngende nkole sente. I want to go and make Mukama money. sigenda kwerabira. I will not forget you, Lord. Bw'onompa omukisa. If you bless me, Imusa eddoboozi lyo. everybody raise your voice. Saba kye weetaaga. Pray for whatever you need. Sabira omulwadde gwe waleese. Pray for the child and the sick Sabira person obulamu bwo. and your life. Abaana bakola ebibuuzo. Children that are on Mwenna musaba examinations, amagezi. pray and give them wisdom. Sabira abaana bo. Pray for children as well, Balangirireko ebiseera eby'omu maaso. in that their future, Abaana bo balangirireko. address your children, Ebiseera eby'omu maaso and the blessing that their future, yogera kye weetaaga. address the Lord what you want. Teeka emikono mu bbanga. Raise your hands, everybody, Yogera ekizibu and ky'olina. speak out your problem. Yogera ekizibu kyo. Kubira Speak out Yesu your problem. engalo ez'amaanyi ez'engalo ntono. Applaud Jesus. Era zikyali ntono. Zikyali ntono. Clap harder. Zikyali ntono. Applaud Jesus. Zikyali ntono. With my hand clap to Jesus. Have a seat. Wetuulireko wansi. We have a total deliverance today. Tulina okusumulula okwannamaddala olwaleero. Because Jesus is here, Kubanga Yesu wali wano. is ready to give you everything you want. Agenda kuwa buli kimu ky'oweetaaga. If you don't have a job, Bw'obanga toyina mulimu, today is your day. olwaleero You to receive a miracle, to receive a job from heaven. okuva eri Katonda.
ABS television, Those of you over ABS television, tuli live. we're live. Buli omu gy'oli ekyamagero kigenda kutomererayo. Wherever you are, a miracle is going to meet you there. Okusumulwa kugenda kutomererayo. Deliverance is going to meet you there. Amafuta agawonya gagenda kutomererayo. The healing Yonna yonna anointing is going to gy'oli. meet you wherever you are. Mukama mulungi. God is good. Our topic of today, Omulamwa gwaffe ogwa leero kyoyita leka oba tukireete nti buli omu n'ennaku ye. Gwe kyoyita ennaku ate omulala si nnaku. what you call misery to the other person, it's a different thing. Buli omu Everybody n'ennaku ye. has their own misery or problem. Ono yabirimu. Tugenda kusomako Matayo essula 17. We're going to read in the book of Matthew chapter 7 n'olunyiriri olw'14. Matthew chapter 7 and verse 14. Matayo essula 17 n'olunyiriri lwa 14. Matthew chapter 7 Anti 17 and verse 14. abamu babalimbanga bwe tutasoma bayibuli. Bwe baatuuka eri ekibiina, omuntu n'ajja gy'ali n'amufukaamirira ng'agamba nti, Mukama wange, omusaasire omwana wange kubanga agwa ensimbu zimubonyaabonya nnyo, kubanga emirundi mingi ng'agwa mu muliro era emirundi mingi mu mazzi. Ne muleetera abayigirizwa bo ne batayinza kumuwonya. When they turned to the crowd, a man came to Jesus, knelt before him, and said, Sir, have mercy upon my son. He is an epileptic and has such terrible fits that he often falls into fire or in water. I brought him to your disciples, but they could not heal him. Awo maze mbadde nsibyutegere. Aha, bannaye luno oluzungu lwatabuze. Why? Nange byansobedde. Omukyalo ono This lady. kyokera mulamuge nti omukazi oyo, Tell your neighbor that lady. kigambe muno omukazi oyo Tell your neighbor that lady nga yalina ebizibu bingi. had a lot of problems. Yalina omwana we, The child omwana ng'agwa ensimbu, was epileptic. n'amuleeta ewa Yesu. Then he brought the child to Jesus. Naye nga yasooka mutwalira abayigirizwa ba But Yesu he first took the child to the disciples, ne balemererwa omuwonya. and they failed to heal the child. Kyokera
bwira mulamuge nti buli omu waali walabire munyenye Tell n'omwezi your neighbor that wherever everybody is where they see the moon and the star. oba buli omu waali walabire enjuba Whichever position you are is where you see n'omwezi the moon and the star. kakati olwaleero So today, katonda nkozesa the Lord that uses me, tugenda kujjanjaba ekyo we're gonna be treating that. ekisinza okukumalako emirembe That is taking away your peace. you are here for solution. Oli wano eno osobola okufuna okuddibwamu. bwe njogera ku bizibu When I talk of problems, buli omu alina ebizibu bye everybody has their own problem. buli omu alina ennaku ye Each one has their own sort of misery. kati ono omukazi yali tayinza kwebaka So this lady couldn't relax. yali tayinza kulya kintu He couldn't eat, he couldn't relax. ne kimutuuka He couldn't feel the comfort. kubanga omwana we ensimbu zamubanga mu muliro Because her child had epilepsy, emisana n'ekiro ng'asula akaaba day and night crying. kati nga mu buli ngeri yonna omukazi ono yeetaaga solution In whichever situation, this lady needed a solution. weetaaga You need solution a solution. ebizibu by'olina The problems you have, munno ye takiraba ng'ekizibu your neighbor may not see it as a problem, ne ku sayidi yo kizibu but at your side, it's a great problem. kyova olaba nti emirundi egisinga obungi That's why you see most of the times njogera ku ddogo I speak of witchcraft. neebaayo abagamba yoyo bannaayi Then others are kimu like, bibiri ddogo kimu bibiri ddogo how come 1, 2 words witchcraft, 1, 2 words rituals? bwe mba njogera ku ddogo If I'm talking about witchcraft, nina ensonga I have a great reason. kubanga mmanyi obulumi bw'eddogo Because I know the pain of that. number 1 Ekisookera ddala, number 2 ekyokubiri, mmanyi kye bayita okubonaabona I know what's called suffering. number 3 Ekyokusatu, mmanyi kye bayita emyoyo I know what it means when you talk of spirits, emyoyo emibi evil spirits. nga kyakulondodde I understand what it means. ekyo nkimanyi bulungi I understand it very well. bameka olwokutaano oluwedde nga wasaba How many you were here last Friday? bameka nga ku lwokutaano gwe tewasobola kubaawo How many you were unable to be here last Friday? nga Oh, muli bangi very many. bameka nga olwaleero gwe gusoose okujja wano How many is your first time to be here? kubira yesu engalo ez'amaanyi Great hand to Jesus. ennaku yo Your misery. bwe mba njyogerako If I'm talking about it, era mmanyi obulumi bw'oyitamu I understand the pain you're going through. mmanyi embeera I know that kind of situation. kati omukazi ono eyajja mu maaso ga yesu So this lady who came to Jesus omwana we ng'akubibwa dayimoni w'ensimbu with an epileptic child, mumanyi abantu abalogo do you know which people? ennaku y'omukazi yonna Any miserable lady, any oba woman. ng'onoonya okukaabya ekiyitibwa ekitonde ekikasi If you want to make any woman tortured, maama w'omwana tomuloga
Do not bewitch the mother. ke kakodyo ke balina That's the trick. baloga mwana wo They bewitch the child. omwana ne bamugongobaza So they creep over the child. kati n'olyoka otunuulira omwana wo Then you look at your child. ng'oli mukazi You're a woman. n'otunuulira omwana wo Then you look at your child. n'emmere ekulema okulya You can fail to eat. kaakati So eddogo ne likuyiyizaawo banneyiba this witchcraft thinks of neighbors abakusekerera that can laugh at you and you feel. oli adda n'olaga hey mwana wange Somebody can be like, oh, ndeetera man, amazzi ago get me some ndyoke water. ndabe bana bazaala emigangatika So that I just only despise these guys having such kind of children. pagamba ekyo nakyo So n'owulira nga kikutokyalinga you also feel tortured because of that. nekikumalako emirembe Takes away your peace. kyukira muno muge nti omuntu akuloga kukola bubi Tell your neighbor the witch is really so bad. naye kasita twafuna abizzaayo But the good thing we got the one who forwards them back. eyakuloga The one who bewitched you yeetaaga naye akirozeeko needs to test it. sikulimba kyetaaga naye aloze ku ekyo Swear he needs to taste it. kyeyakusindikira Wherever he sent to you. n'ologa omwana wo n'abeera ng'agwa mu muliro How could you bewitch somebody to the point omwana wa muno n'abeera ng'agwa ensimbu your personal child? embonaabona The suffering, embonaabona ya mirundi mingi the suffering is of different kinds. nnyo Very many kinds. osanga oli nga bakulogedde mukazi wo ng'obadde omwagala You can find the other person, ne baloga mukazi wo the wife is bewitched. mulimu abasajja balina ekizibu bwe kityo Yeah, there are certain men, they have such problems. n'obeera n'omukazi mukazi wo ng'omwagala You love your wife very much. naye ne bamuloga He gets bewitched ebintu bibeera bimukuba all the time. bannange buli muntu alina ebizibu bye Everybody has their own problems. ate gwe kyolabanga ekitali kizibu And what you see as a Bible, eri munno kizibu ky'amaanyi it's a great issue on the other side. gwe Hey, buli muntu bannange amalogo mangi you know there are different kinds of witchcraft. buli muntu alina endoga gye baamulogamu Everybody was bewitched in a particular way. nze nalabako omusajja I once saw a man. yajja ne mukazi we He came with a wife. okuva ali e masaka baawali e masaka Right there, they stay in omusajja Masaka. akolera eno kampala naye nga balinawo ku ssente bagagga Yeah, the man works in Kampala, but they have some sajja money. yajja ne mukazi we mu maaso gange So this man came with a wife before me. ne bafukamira bulungi nnyo So they knelt down humbly. omusajja ye yayanja ensonga It's the man who addressed the issue. naŋŋamba musumba mukazi wange He's ono like, Pastor, this wife of mine, alina ekizibu she has a problem. nti ki I'm like, what's the problem? waliwo awo omuvubuka avuga boodabooda There is a certain motorcyclic man. simanyi kye yakola mukazi wange ono I have no idea of what he did to my wife. nti ki I'm like, what? mukazi wange wuuna akikunnyonnyole Let my wife explain to you what happened. musumba kasajja oba kakola ki mukazi Pastor, I wange have no idea of what that man did to omukazi my wife. yeetwala yekka mu kayumba k'omuvubuka This woman took herself to the other gentleman's house. ne mubuuza omukazi kiki Then I was like, what's the problem, lady? musumba She was nsaba like, kunsabirako
Pastor, I want you to pray for me. Omwagala. I love my husband very Naye much. musumba akasajja But Pastor, that nsaba man, onsabire kaveewo awo ne stage kave ne ku stage kagende wala. I pray he goes very far away Musumba from the oba stage. akavubuka akasajja oba kankola ki? Pastor, I have no idea what the man Simanyi did to me. musumba. I have no idea. Era And n'ekiro ekikeeseza olwaleero musumba gye nabadde this waako night, it's where I was. ng'omusajja ali wano awulira Yet the man was here listening, okumanya eriyo abasajja just to know. konze ki musumba kati olaba wiiki eno I was like, bajja Pastor. lwa mukaaga So they came on Saturday. musumba kati olaba wiiki eno She was like, now Pastor, you see this week? akasajja n'akakamentinga emirundi I've eki met the guy like 3 naye times. musumba ze neetwalayo But first I take myself there. jjukira edduuka lyaffe Masaka liri ku kkubo kwennyini Remember our shop there in Masaka is right on the buli main ekavuga road. piki nekagiyisawo nenkalaba ng'omutima So whenever he guntundu passes by the motorcycle, my nze heart nkeeyitira pounds. I feel I'm the one who calls him myself. musumba sijja kukisa nze nkagaana n'okukola ne katuula ewaka Pastor, nenkwata ku sometimes sente z'omu dduuka I nenkaweereza even stopped him from working. ng'omusajja ali wano awulira Yet the man was listening, the husband. naye nembayiga bannaayi But then if I was me, oh my God, nga nze ndi wano me knelt here nga ggwe oli wano and you're right there. You say such words. nina ekintu nze kye sitegeera There is something I can't comprehend. natunuulira abantu bali I looked at these people. nentunuulira omusajja nga wakitiibwa I looked at the man so honorable, asibye n'ettaayi right dressed in the tie. mukazi we ali mu kwogera ebyo The wife is saying such kind of things. yiga nga ndi wano When me, Na nawe I'm oli here, wa? and you're right there, ng'oyogera ebyo and you're saying that nonsense. nze yiga Me, you think I can? naye bannange bw'obeera omusumba olaba bingi But if you're a pastor, you see a lot of issues. olaba bingi A lot of issues. naye omusajja kimumazeeko emirembe But he's taken away all the man's omukazi peace. amwagala He loves the woman. omusajja yatuuka n'okuŋŋama musumba The man reached the point of saying, you know, Pastor, n'akagula abatemu ba mirundi eki at first both naye nga banyaga several people around, they nga want to kill njagala the man. bakatte kaveewo I wanted the robbers to kill that man, but they failed. lumu nakayita ne nkagamba mukazi wange wamukola ki One time I called him, I'm like, what did ne you do to kansooza my ne wife? kagenda Then he only went away. naye musumba ŋŋenda kutta omuvubuka But first I'm gonna kill the man. kyova olaba tugamba ne gavumenti That's why we tell the government. gavumenti yandibadde tusasula omusala The ng'abasumba government should pay us salary as pastors because we've helped the world so much. gavumenti yandibadde contributinga kinene The government would have contributed eri amakanisa oba To eri churches. enzikiriza yonna all to other religious beliefs kubanga omulimu munene nnyo gwe tukola because we do a great work. nagamba omusajja I tell the man, togula batemu don't buy robbers. kutemula muvubuka Don't oyo hire them to go and kill the man. ne mugamba naye katusabe I only told him, let us pray. ne nsabira omukazi Then I prayed for the woman. mukama n'ayamba God helped. wiiki neggwako nga The tagenzeeyo week completed minus her going to the man. mukama n'ayamba God was graceful. ne wiiki eyokubiri ne tukiweza Also the second week went through. mukama n'ayamba God was so graceful. ne wiiki eyokusatu ne tukiweza The third week also elapsed. mukama mulungi God is good all the time. kati ne ndyoka nsaba katonda Then I prayed to God, kali akali kavuga boda boda that motorcyclist man n'eryoka ekuba kali was struck by the motorcycle. n'amannyo ne gabuukamu gonna All the teeth went out. kati omukazi buli yakalabangako ng'alaba mali butole Whenever a woman could look at him, could only see n'alyoka empty. afuna okukyawa So kwonna she got the hate. kati bali bulungi n'omwami So now they're fine with their husband. so mbadde mbalaga Kati, I was showing you nti buli muntu n'ekizibu kye that every person has their own problem. abantu balina ebizibu People have problems. abantu balina ebizibu People have problems. bw'osanga omuntu eyayingidde mu kintu laavu If you find somebody who has entered that thing called mu love, kizibu kya laavu the problem of love,
oyinza n'okulowooza nti tolifunayo bulwadde bukuluma Actually, you may think that you will never get any sickness. nga love Or is love. dengira oli agamba musumba naawe ekyo You nakyo just look at the other, is like, oh, only that. ekyo nakyo Look, nga tonagwa mu mbi just say that. You only say that unless you have it. naye lw'oligwa mu mbi But if you ever happen to fall in love, if you ever, lw'olitegeera that is when you'll know. kale buli muntu n'ekizibu kye So everybody has their own problem. bw'osanga omusajja ng'amaka gakubonyaabonya If you find a man ng'oli mu myaka ana troubled with the home, you're in 40 years. myaka ana 40 years. oluusi 45 olumbi 45 Sometimes it's like 45. naye ekintu bakazi kyagaana But you fail to settle with even a single woman or wife. teri mukazi gw'owangaaza There is no woman you can lust with. bakazi bakugendako olina ekizibu ekifaanana bwe They kityo only go away from you. You have such a kind of problem. bakazi babeera bakugendako Women keep going away. They keep deserting you. oli musajja naye olina ekizibu You're a man, but you have such a problem. era nandikuwadde amagezi olunaku lw'enkya I would advise you that tomorrow, kansolingi wano ku lw'omukaaga come in counseling Saturday. jangu twogere Come, we talk. abakazi baagaana You fail to settle with bakazi anyone. baakugaana Women fail to be with you. buli gw'owasa Whichever woman you get, yagenda they desert you. ekintu mukono ogunyweza abakazi Your hand failed to hold tight any woman. kyagaana It failed you. kizibu nno It's a great problem. ate gwe amulina omukazi olabanga ekitali kizibu And you who has the wife, you see it as no issue. naye atamulina But yamanye the ekizibu one who doesn't have sees it as a great issue. olwaleero luno Today, ŋŋenda kuba nga nfokasinze I'm gonna be focusing ku bizibu on problems. ebya buli kimu kyonna ebya buli ngeri yonna Problems of different kinds. buli muntu alina ekizibu Each and everyone has a problem. kati waliwo wano muwala wange alina ekizibu Now there is a certain daughter of mine here. bw'omanyi kye bayita omuntu okuba nga oliko diamond Do you know what it means to have enviiri ezimera ku mutwe guno nga ozikulako ng'ate ozikuula onyumirwa that wherever hair comes on your Oli head, wa you ye only jangu. pick it out. With a lot of joy, you take out all your hair with your hands. Where are you? microphone there tulinamu dile abali ku screen eyo mabega Here, those over the screen, we have a little delay. Word. nyabo kye kyabaawo What happened to you? Musumba amaze emyaka guno gwa mwenda. This is the 9th Ekintu kino month. kyantandika oluvannyuma lw'okuzaala omwana wange omulenzi. Kasa nafuna olubuto lw'omwana omulenzi ne kitandika okujjirira mpola paka kati ne kinyiinyiitira omwana wange wa myaka 9. Tekisalangako enviiri nzikuula nzekka ne nzeemala ku mutwe nzekka nga nkolezezza n'ettaala wali nkula bwe nzookya naye nange simanyi kiki kyokka eno ozikuula onyumirwa So you take it nyumirwa nnyo 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 n'obukooweekoowe mbukuula n'obukyala bwankwegga kiyitibwa ekyoya ku mubiri nkyekuula bwekuuzi n'engalo. look at that Nangera. kati ekyo ki So what is there? eno okuula onyumirwa You're enjoying while nga doing so. nnyumirwa musumba era ng'ekintu kinnumiza kiŋŋamba zikuule n'obukooweekoowe bw'oku maaso gw'obwokuulako You even take off all kind of hair. n'obukyala bwange sina kyeseekuula kiyitibwa ekyoya ne mu nkwawa naye nange simanyi kiki